abadde nga abaaniriza bassebo ne bannyabo. Maama njagala okutuusa okusaasira kwange gy'oli, olugendo lubadde lunene nnyo, olugendo lubadde luwanvu. Maama otukoledde ddala bulungi nnyo, otubuzeebuze wakati mu kiseera nga muganda waffe alaajana n'obulamu. Maama otubeereddewo, maama obaddewo n'otugayidinga. Maama katuwangaaze. Manyi mu kiseera nga kino ky'oyitamu kiseera kya nnaku nnyo, naye njagala okugumya abafamire ni mu kiseera nga kino. Bamaama abatuzaalira abaana aba Honorable Muhammad Seggirinya. Honorable Seggirinya bassebo ne bannyabo abadde musajja musiraamu. Abadde musajja musiraamu. Musajja omusiraamu nga mumanyi mu ddiini y'obusiraamu tabalibwa bakyala. Munfuna n'olw'ensonga eyo saagala oba abali eyo nga buli kisa amanyi nti abadde mukyala wa Honorable Seggirinya Muhammad ng'olina omwana we. Bassebo ne bannyabo mujje olugi lukyali ki? Oluki lujja lugugule nga ne taata akyali muki? Akyali mu nju. Tetwagala kuganzika muganda waffe ku bijja bya bajjajjaabe. Ate tuwulireyo wiiki ejja nga waliwo abavaayo mu kamera bagamba mpaji ngwaŋŋuli nnyo nnyini ddala. Nga nfundikira njagala okugumya baganda baffe be tubadde tutambuza emirimu ku ofiisi y'omubaka Muhammad Seggirinya. Manyi nti ekisanja tekyangu nnyo wakati mu kubeera nti tulayidde, basobola okubeera nti batusindikira summons. CID ng'eyita mu ne batusindikira summons ne tugenda butereevu nnyo okweripootinga e Masaka. Era bwe twava e Masaka olunaku olwasooka ne ndowooza nti Honorable Muhammad Seggirinya kati waddembe okubeera nti baali bya lusaago. Ne tuddayo olunaku olwokubiri, olunaku olwo tebaamuta, ne babasigaza abasajja abo, naye era ne tusigala nga tulwana, ne tugendera ddala paka mu myaka almost 2 nga tulwana okubeera nti tubanunula. Lugendo terubadde lwangu, naye tutambudde wa ttiimu, tusobodde okubeera nti tugibugiriza paka kaakano nga ensonga tukyazitambuliza ddala bassebo ne bannyabo. Ttiimu eyo njagala okugyebaza. Maaso eyo nja kudda n'obubaka obw'enjawulo obuvudde oboolyawo mu makampuni ag'enjawulo okuva e Kawempe, obuvudde mu mikwano gya Honorable Seggirinya. Njagala okwebaza mu ngeri y'ensuso ssebo MC nga nfundikira. Njagala okwebaza Mwami Kabogoza. Mwami Kabogoza atuddeko wa? Mwami Kabogoza ssebo semberako abakulu bano bakulabe ng'obudde bukyali, ng'obudde tebunnaziba, kubanga speech ezisinga obungi zijja kwogerwa nkya ate katukungubagira Honorable Muhammad Seggirinya. Mwami Kabogoza ono ebintu ebimu bye mwalabanga donations ez'enjawulo, kuteekateeka ddwaliro lya Kawempe North Medical Center, kuteekateeka ddwaliro erya Kawempe North Medical Center. Mwami Kabogoza batambudde wamu ne Honorable Muhammad Seggirinya, era donations ezisinga obungi Mwami Kabogoza yabadde azikola ng'akwatagana wamu ne baganda baffe abawangalira mu Netherlands. Era ssebo mukama wange ku lw'ennyumba eno eya Honorable Muhammad Seggirinya ne mukama wange Honorable Seggirinya Muhammad agalamiddeawo olunaku olwaleero, manyi nti abiwulira kubanga tetunnamukola ki? Tetunnamuteekayo. Abadde akwenyumirizaamu nnyo, era njagala otuusa obubaka obw'okusaasira eri baganda baffe abawangalira mu Netherlands nti tusiimye nnyo, tusiimye bwongerwa, era tujja kusigaza omukwano ogwo gwe mwakuuma. Nsaba Katonda omulungi w'ekisa ayongere okukugumya. Manyi nti tuli mu kiseera kya maziga, tuli mu kiseera kya kunyolwa, naye ate mu ngeri y'enjawulo Miss Tablet yatugamba nti tukola ki? Tetukaabanga. Miss Tablet yatugamba tetukaabanga, si bwe kiri? Fight hard. Bwe ngamba nti fight hard nga muddamu fight hard.
Fight hard. Ebizindaalo byavuddewa bino. Ebizindaalo. Tereza ebizindaalo ssebo. Fight hard. Fight hard. Mr. President nkakasa nti olutabalo lutabadde bulungi. Njala okwebaza omukisa gw'owampa okuweereza naawe nja kudda mu maaso eyo twongere okunyumya emboozi kulwa Katonda n'ensi yange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Kakati waloka video akabadde katambula. Segirinya ng'agamba basajja mmwe bwe munzita Nagirinya n'amulekeraani n'obwana bwange obuto. Nagirinya jangu wano Shifula abali awo wano bonna nnungi. Buli mbadde mulaba ku live nga nalebo Segirinya ayogera ku Shifula Nagirinya ng'agamba Nagirinya wange omwana wange. Kakati waliwo mikwano gyaffe giri mu diaspora, abaana bano babalese bato. Ngenda kwogera n'abafamire bajja kujja batusomera ennamba abali mu diaspora nga musobola okuyamba emiti gino gibeere nga gisoma. Nagirinya mulaba muwala muto, taata we waliyo baayibula n'abalala abaana be bangi. Abaana be twakamanyako bali 8 naye tujja basaba mubeere nga muyamba abaana abo. Kakati Nagirinya genda otula abafamire bajja kubatoa ennamba. Basaba ne banyabo nyongera okwaniriza abakulembeze be tuli nabo. Coordinator wa National Unity Platform Mugweta Masaka sebo tukwaniriza mukulu Charles Kiromira webale kubeera naffe, era abakulembeze mwenna abaliwo abava mu gavumenti ewakati abava mu Bwakabaka bwa Buganda mwenna tubaliriza mwebale kubeerawo. Twebaza mwenna abalina kyemukoze ku bulamu bwa mukwano gwaffe Mr. Update mwebale nnyo mwebalire ddala. Twebaza amalwaliro gano wammanga getubaddemu nga tumujjanjaba ab'emizindaalo simanyi kiki lwaki ebintu tebirisitede. Twebaza abasambya St. Francis Sambya Referral Hospital mubaddewo nnyo okulaba nga mukwano gwaffe omubaka w'abantu Honorable Muhammad Segirinya ajjanjabibwa. Twebaza abalubaga Hospital, twebaza abaga Khan Hospital, twebaza abakulembeze ab'enjawulo abasobola okuyamba Honorable Muhammad Segirinya asobole okugera enevolence abalinga ajjanjabibwa. Twebaza bannakamipennat temuba kubeera mmwe Segirinya abantu baali mutegedde. Olwo Segirinya olugendo olw'obulamu luwanvu era tuli mukulu. Yatugamba temukungubaga wabula mugambe fight hard. Mr. Update ekikulaga tulekedde omulimu omunene era tusobola kukyebalamu nti abadde wankyukakyuka era abadde ayagala eggwanga lye libeere nga litebenkera. Mr. Update omulimu gwe gukoze bulungi okulaba nga okolera ensonga eyo. Nyongera okwebaza ababadde nga tukola nabo mu Kawempe North okulaba nga tutambuza ensonga za constituency eyo. Omubaka bwe bamuteeka mu kkomera bw'abadde omulwadde banange mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mukoze omulimu gw'amaanyi. Nebaza media community otwogerera emikolo gino giri live ku Sanyuka TV. Emikolo gino tutambudde ne media stations ez'enjawulo mu bulamu bwa Segirinya. Segirinya abamawulire bamuzimbye era amawulire ku mutuba gwa Segirinya
babadde ku mwanjo. Twebaza NTV, twebaza NBS, Samuka TV, twebaza BBS Telefina eyaffe y'Obwakabaka bwa Buganda, twebaza radio ezaffe ez'Obwakabaka 88, CBS radio, twebaza radio Ssaabasajja Kabaka gye yatuwanga abavubuka abo mulembe guno 89.2 Emmanduso. Twebaza ne media eya online. Mr. Update yali bloga era ng'aweereza mawulire, abadde munnamawulire. So twebaza media channels zaffe ze tuli nazo wano, tujja kuba tuzikoonako. Ono abadde munnabyabufuzi waawe twagenda Bukoma Nsimbi eyo okunoonya akalulu. Bwe nkusaba bwe nkuleeta wano yogera ku Seggirinya. Omukolo guno Seggirinya alina emikwano egy'enjawulo okuva mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo. Tulweke Seggirinya tumuserebuleetinge. Anoonya olutalo tolunoonyeza mu lumbe lwa Seggirinya. Ojja tutwala nga tumaliriza okuziika. Okuziika kuno kutugatte kubanga buli omu alina attachment ey'enjawulo ku Honorable Muhammad Seggirinya. Tazze ku lulwo wabula abazze ku lwani, era yenkola n'enkya gye tuba tukola. Omuntu bwe bamuyita okwogera musiike muwulire byayogera ku Seggirinya. Bino byonna biri mu kiraamo, era bwenvaako ku gundi baŋŋamba dda mu kiraamo. Twajja ne Honorable Seggirinya omuwala ono w'Obukoma Nsimbi ng'agenda kunoonya obwa bano katubalaga abakulembeze be yaleeta mu byobufuzi. Bamuyita Shakira Nakatu. Wafuna obwakansala ng'olina emyaka emeka? 19. Seggirinya Mr. Update ne tugenda e Bukoma Nsimbi ne tumunoonyeza akalulu, era ne mu makooti twalinga naye. Kankuwa akazindaalo oyogere, twagala tuole tunyume ku Seggirinya. Tewali bintu birala bitugenda kgenda. Mr. Update abadde ani? Nyabo nkuwadde omuzindaalo. Abakulembeze buli mu kitiibwa kye, bakungubazi bannange, bitalo nnyo bitalo ddala. Amanya ndi Nakato Shakira Kalumba, kansaba omukyala Kinkeegombola Yekutera ku kikola Bukoma Nsimbi District. Honorable Seggirinya bitalo nnyo bitalo ddala. Abadde mukwano gw'abantu bangi ne baatakiikirira. Honorable Seggirinya muyigiddeko nnyo ebintu bingi. Abadde musajja eyekkiririzaamu, alaba nti buli kimu kisoboka. Honorable Seggirinya nga bw'olaba ebikolwa bye tekyetaagisa, akutegeeza nti tekyetaagisa kuba na bitabo bingi eddoboozi ly'okuwulirwa bannayuganda. Teweetaagisa kuba ng'omanyi okwogera Oluzungu eddoboozi ly'okuwulirwa bannayuganda. Yabadde Honorable Seggirinya abadde muntu alumirwa omuntu w'owansi, nti tokoma kuteesa mu Paalamenti n'otuula n'osirika. Ne bagamba bagabana keeki y'eggwanga, abadde alya n'omuntu wa wansi. Baakiikirira ne baatakiikirira. Bannayuganda bandaba ne banaba ne bakungubazi bannange. Mbasaba tugenda mu kalulu ak'okulonda bino kino. Bamaama bakyawagira, bakadde baffe bakyawagira gavumenti eno. Kino kyali kusanyudde singa abadde mwanawo nga gwe baziise. N'otunula mu ntanda y'omwana wo, ngenda kubasaba ku mulundi guno twekyaweko. Ffenna tumanyi gy'ekivudde nti Seggirinya teyeefiiridde. Temwagala biwuya ne mumanyi eyassa Seggirinya. Mbasaba ku mulundi guno tugenda kukoma ddi okusirika. Bw'osirika ofa, ne bw'oyogera ofa. Ekintu kiri kimu, tuveeyo twogere. Bwe nsanga omuvubuka ng'awagira gavumenti eno eriko, bwe mmanyi olina n'ekikyamu ku mutwe. Kubanga guno omulembe gwaffe okukyusa bakadde baffe okubalwanirira. Bwe nsanga maama awagira gavumenti eno oba taata oba muzeeyi bannange, gwe bino bikusayula. Temulaba nga abaana b'abandi bafa bwabwe. Tugenda kusirika ddi? Tugenda kukomawo okusirika. N'abaana ba Seggirinya bamujja mukomera mpaka we bamusse. Katonda. People power, our power, NUP, everywhere. Banange, Seggirinya abadde wa kibiina ki? Buli babadde avaayo ng'agamba ndi waki?
kiba kya buli azamanya bwe sitayogera ku